tetwerabira ojjukira omusajja ono gwe baasiba emabegakaawo eyali avuga omulamuzi n'agamba nti nze nga nze driver nsobola okukozinga akabenje. Mujjukira bulungi. Kibi nnyo nti programu eno ngikoze Aponye tannaziikibwa, kimanyi agenda kuziikibwa lunaku lwakusatu wiiki eno. Era bwe banaagiwulira bayinza okufuna okwennyika mu mitima gyabwe mu ngeri emu oba endala. Kakati okugenda kwa Aponye kulina ebibuuzo bingi nnyo. Tutandike n'ebyo ndowooza ebibuuzo ebyo. Ebibuuzo ekisooka ojja kwebuuza nti emmotoka Aponye gye yabadde atambuliramu motoka kitaaki. Sebo yabadde mu Land Cruiser. Emmotoka ekika ekyo nga gye yabadde atambuliramu ziri 3 mu luggya lwe. Nga zonna zifaanagana amaanyi, nga zifaanagana nga bano gamba nti omukozi, nga zifaanagana zitwandiyise nga benefits oba ngambe nti byonna nga zifaanagana, nga kitegeeza nti bw'avamu eno n'agenda munda tajulirira. Naye bw'otunuulira emmotoka engeri gye yaweddewo ng'eyabadde amuvuga, waliwo ebibuuzo bingi nnyo mu nfa ya Aponye abantu be balina okugattagatta. Kati bo nga bagagga banne ebimu babimanyi bye sisobola nakwogera wano. Okay. Kuba naye nga ebyangungu kasooke nkuwa ebyangungu. Yes sebo. Aponye y'omu ku bantu ababadde basinga okubanja gavumenti y'e South Sudan. Okay. Kituufu. Era ekitone nnyo ayinza okuba nga abadde ababanja miliyoni za dola nga 10 wakati w'emiliyoni z'eddola 12 ne 15 ng'ezo ziva mu mmere gye yasaplayinga gavumenti. Yes. Ezitandaba kumusasula ng'era ensonga ezo ne pulezidenti azimanyeeko. Bwe guli. N'ennyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda, ali mu kibuga Kampala, ali eweerwa eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda, osobola okwekwata banafu aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala, era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo, asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu, ekuweesa ekitiibwa, ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face. Ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna, beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited, omukulu Ivan yantegeezezza nti mu abali e Dubai, yes, estate says zolaba butereevu nnyo, ziri available. Osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba ng'oyagala yesu ogenda maaso okukolera emirimu gyo eweeru w'eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA saako ne India sofa. Osobola okubeera nga ofuna ennyumba, yes, saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda. Osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo, business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna. Era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata. Weetaaga musaveya, weetaaga ki, buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited.
buterevu nnyo abali ku mukutu ogwa Uganda ey'enkya Aloysious Matovu Media Solomon Kawesa Her Story Carlton's Room ne Isaac 1Ks mwebale kutugoberera mwebale tuwubaka feedback or response kwebyo tubaweereza ku mukutu guno. It is such a pleasure to always have you part of our beautiful audience. Tuweebaza bannange kubeera nga mutugoberera abategeera olulimi luno mu continents omusanvu ku ssemazinga nsi mwebale okubeera nga oba sengendo nsi. Yes, sengendo nsi mwebale okubeera nga mutugoberera. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Twebaza Katonda nti akyatuwadde obulamu tukyaliwo enkuyege zikyatukubira enduulu bangi nnyo bagenze. Many have perished in accidents mysteriously, bangi abafudde amasasi bingi ebigenze mu maaso mu nsi, naye we are glad that God has given us a second chance. Olwaleero tujja kubeera nga tutunuulira of course obulamu saako ne story ekyali ey'amaanyi ennyo ey'okufa kwa omukulu Apollo Nyegamahe oba Aponye, abamu bwe tubadde tumutegeera oba commonly known as Aponye. Abadde businessman, entrepreneur, ate era abadde musajja mututumufu nnyo mu kisaawe eky'ebya business oba eky'ebyenfuna ne Roger Plains okubeera nga azimba eggwanga Uganda. Ono yafiiridde mu kabenje oluvannyuma lw'emmotoka gye yabadde atambulira mu Land Cruiser okubeera nga etomera ki trailer oba ekimotoka ekyabadde kipaakinze okusinziira ku poliisi kyetutegeeza nti kibadde kimazeewo ennaku. Sabbiiti eno olw'ebbalaza lw'ekyalemererwa ndoze ekimotoka ekyo okubeera nga kitambula obulungi kyafuna mechanical problem. Yes, ku luguudo olw'entuŋŋamo oba entuŋŋamo. Yes, komekkereza nga nnaku zonna zikibaddewo ate olowooza olwokuna kyasparinze obulamu bwa Aponye nedda kati ye mugenzi. Bintu bingi bye tujja okutunulako oba okukuba mutawo kisaako n'ebirala bingi ku mukutu guno, era ngenda kubeera n'omukulu Aloysious Matovu Junior tukubaganye ebirowoozo ku embeera egenda mu maaso mu ggwanga. Ssebo omukulu tubadde tubulaŋŋanye, nkusaba osooka olamuse ku batuwuliriza era n'abatugoberera tugende mu maaso. Ssebo njagala okubuuzaako ku batuwuliriza era batugoberera ku mukutu gwa Uganda ey'enkya n'emikutu emirala gyonna nga bw'ogimenya n'abo abasubscribinga ku Aloysious Matovu Media. Waliwo abaŋŋambye nti erinnya eryo zibu okunoonya, naye tujja kugira tugendera awo mpozi oba oli awo maaso eyo tuyinza okufunayo ekyangu okusinga ku ekyo kikiri batawaanya okutayipinga. Aloysious, yes, Aloysious zibu nga lyo then biwanvu, so tujja kunoonya engeri gye tutereezaamu ensonga eyo ekyangu nnyo bakikole nga tubanguyiza. Oli bw'abeera nga ali muzibuwalira agende bugenzi mu comment section ku mukutu guno gwenyina ogwa Uganda ey'enkya, agende bugenzi mu comment atapinge ku linki esookera ddala walaba nti to follow Aloysious Matovu Media channel, agenda atapinge butapinzaawo teyeemenya asubscribinge ekyokutayipinga mu kiyinza omutawaana. Kasita saaka akadde okufuna notifications zonna buli kyewonaaba oteekayo kijja kubeera nga akifuna instantly. Yes sebo. Neyanze nnyo neyanzege. Yes sebo. Tutandikidde ku note enzibu ennyo eya muganda waffe ekitaffe omukulu amanyiddwa nga Apollo. Naye erinnya lya Apollo yaligattako kagamba yaddira ennyukuta ze wandigambye ezisooka ku linnya lya Apollo essatu n'akwata ne ku linnya lye liwandiise ery'Olukiga. Yes, n'ajjamu kye twandiise trademark oba kye twandiise company name. Yes, n'agifuula kampuni gye bayita Aponye. That is Apollo Nyegamahe. Yes. Kati abantu abasinga babadde balowooza nti Aponye nannyini mega standard supermarket. Era balabika n'okubika baabise nannyini mega standard supermarket. Yes.
naye ng'ate Aponye oba Apollo ye nanyini kizimbe okuli business gye bayita ya Mega Standard Supermarket. Nina abantu bangi abampereza obubaka nga bangamba musajja we yafudde, musajja we yagenze bambi kitalo nnyo. Olw'ensonga nti bamanyi nti nina connection nene nnyo oba nalina connection nene nnyo nga nkyali e Uganda ne Mega Standard Supermarket kuba nze nabakoleranga media management yaabwe okolo yatandika paka lwe navaayo. So okusooka njagala okusaasira famire ya Aponye oba eya Apollo okuviibwako omusajja ow'amaanyi. Yes. Ekyokubiri njagala kusaasira Uganda. Naddala bannayuganda si Museveni nga gavumenti ye naye njagala kusaasira bannayuganda. Omusajja oyo Nalukolonga wabadde ayinawo factory ezisukka ndowooza mu 5. Zonna nzimanyi era neighbor wange wane company ezo. Yes. Abamu balowooza nti abadde akuba bukubi kawunga. Naye ayina ebintu ebirala byabadde akola awo Nalukolonga awo. Yes. Bingi. In fact oyinza okugamba nti Aponye abadde akutta olugendo lwa nga bulaba kampuni gye bayita Eyamukwano Industries oba eya Metta abadde oba gye tuyita Eyamadivani abadde akola sabbuuni, abadde akola butto, abadde akola kagamba obuwunga gwandigambye sabbuuni obuwunga nga bulaba Omo. Abadde akola products ezukka 50. Yes. Nga ziri mu line ya butto gwe tulya oba ne ebyoza. Yes. Tukozesa utensils, sabbuuni, simaya ono liquid, bingi byabadde akola. In brief abadde akola household products, yeah? Yes. Ate nga y'omu ku be twandiise ba local investors abatono ennyo gavumenti beetasobodde kweyambisa kwempoweringa kusobola kwemployinga namba y'abaana abafuluma mu Makerere University ne universities endala okusobola okuba nti bakozesebwa wansi wa Aponye oba n'abantu abamufaananako nga ye abava mu business nga bolaba Sembule bwe yaggalirawo ddala business. Yes. Kugamba y'omu ku batono abatasobodde kufuna mukono gwa gavumenti ku mirimu gye ng'ate gy'employinga abantu bangi nnyo. Kankuwa ekyokulabirako ononsonyiwa sikola kalango. Yes. Mega Standard Supermarket yokka ewa abantu emirimu abasoba mu 200. Over 200 people bakola mu Mega Standard Supermarket. You're right. Naye ate yo Mega Standard Supermarket erina ba suppliers abaleeta products zaabwe zifune kye twandiise display mu supermarket abasoba mu 2,000. Kyenkugamba obogezaako kitegeera. Bulungi nnyo. Aponye nanyini kizimbo kuli Mega Standard Supermarket. Alina ebizimbe mu Kampala omwo sibimanyi muwendo. Lwakuba okukuwako information according to the information gye ekizimbe eky'omwaka guno gwa 2023 January abadde yakitunda ekyo okuli Mega Standard omwaka kisoboka era siwakana. Yes. Nenze kyengezaako okulaga nti azimbye ebizimbe bingi nnyo. Yes. Mu Kampala ekitegeeza buli wabeera ng'azimba ekizimbe awa abantu emirimu. Absolutely kituufu. Oyinza n'okwesanga ng'ekyamutunza Mega Standard Supermarket loss gye yagwamu nga bw'omanyi ba businessmen ng'okugivuunukamu ateeka okweggyako ekimu ku bizimbe bye nga kisikiddwa banka asobole okusigala mu business. Kuba mu kaseera ke kamu abadde yakazimba ekizimbe
wali Entinda alinawo Aponye. Yes. Entinda Aponye mall weri mpya bakagigulawo mwaka guwedde. Ebimu ku byabadde agenda okukola abadde engeri gye kiri nti musajja abadde atandise okukamula butto n'ebintu ebiringa ebyo. Ayina hectares ettaka ndooza ziringa 5 z'abadde yagula nga bagenda kusimbako binazi. Awo wonna mirimu gy'abaagabira bannayuganda. Yes. Naye okuwa ku brief background eyo gy'olaga nti nno Uganda yeefiiriddwa so si Museveni kuba Museveni amugyamu omusolo naye amugyamu omusolo naye gwajjamu omusolo ate tamulumirwa. Yes. Oba otegedde kyengezaako okutegeeza we nabadde nsaasira bannayuganda. Nnyo bulungi nnyo. Abantu abagenda okugobwa ku mirimu ennalukolongo mu factories za Aponye mu kaseera kano tobamanyi muwendo. Bajja kugenda lwa nsonga nti nannyini kintu bw'avaawo ebintu tebisobola kusigala kyekimu. Ebintu bidobonkana. Awo wengenda okuweera credit abaana abali mu bizinesi za mulwana. Yes. Bagezezaako. Bagezezaako kubanga olaba nga waliwo enjawulo era waliwo continuity weri. Yes. Even creativity ne innovations empya weziri. Yes, because many businesses die when the proprietor or the founder dies, yeah? Yes. Naye tetwerabira ojjukira omusajja ono gwe baasiba emabegakaawo eyali avuga omulamuzi n'agamba nti nze nga nze driver nsobola okukozinga akabenje. Mujjukira bulungi. Kibi nnyo nti programu eno ngikoze Aponye tannaziikibwa kimanyi agenda kuziikibwa lunaku lwakusatu wiiki eno. Era bwe banaagiwulira bayinza okufuna okwennyika mu mitima gyabwe mu ngeri emu oba endala. Naye mu mbeera nga zino tubeerako bye tuyigirawo. Mpulira. Twogera ku Aponye okufa okimanyi nti Katolo bw'amata bamwerabidde dda. Twavuddewo dda nnaku z'omwezi 6 June eyo twavaawo dda kati. Nakugamba lisiti yange ey'abantu nga omusajja Isma Alexis amaze okufa. Lwakuba tewagiyisa ku mpewo wagingamba off air. Kubanga bwe naagiyisa ku mpewo bajja kulowooza nti oba nze ngamba nti oyo agende. Ate naffe era ng'eggwanga lyaffe bwe liri nange ninza obutasimattuka. Era sinza gipublishing essebo. N'olw'ensonga eyo lisiti eyo njirina. Lisiti eyo njirina. Okukakasa nti njirina. Kyengenda okukola olwaleero ngenda gikuweereza ku email address yo. Oba kangambe nti ku WhatsApp namba yo. Gwe olitiikinganga n'ogamba abantu nti Matovu kyewali ogamba kyekyo kakati ewali ono eyagenze gwe bayise Aponye. Yes. Ntaddewo kyewandiise nzirugazaawo naye nga lisiti maze ogikuweereza kati gwe kebera ku simu yo ojja kugiraba. Okay. Yino ngifunye. Kakati kitegeeza ogifunye bulungi nnyo. Wenzirugaza olabyewo? Wawano ssebo ndabyewo. Abantu onoobagamba nti byenjogera mbirinako bwino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 gwe naye bw'oba yambuseeko waggulu wali ewali minisita wali ekigambo minisita olaba waawo Sam dash awo katolu bw'amaabuka asukkawo okay akafeke eyo lisiti kankusabe ogisirikire oligamba abantu nti Matovu yampa naye lisiti eyo nagikola dda myaka emeka gyemaze nga Ismo Lexus nagikola Ismo Lexus amaze kufa naye kugamba ekyo kikyali kituuza gye bayita diversion ebeera ne pattern omunno okuba nonalaba nga naye waliwo omuntu ataliiko kanjogere bwogezi nti omu kuba nonno yasurvivinze akabenji gye buvuddeko nno webale nnyo nze mulaba nange kakati okugenda kwa Aponye kulina ebibuuzo bingi nnyo tutandike n'ebyo ndowooza ebibuuzo ebyo ebibuuzo ekisooka ojja kwebuuza nti emmotoka Aponye gye yabadde atambuliramu motoka kitaaki sebo yabadde mu Land Cruiser emmotoka ekika ekyo nga gye yabadde atambuliramu ziri 3 mu lujja lwe nga zonna zifaanagana amaanyi nga zifaanagana nga bano gamba nti omukozi nga zifaanagana zetwandiyise nga benefits oba ngambe nti byonna nga zifaanagana nga kitegeeza nti bw'avamu eno n'agenda munda tajulirira naye bw'otunuulira emmotoka engeri gye yaweddewo ng'eyabadde amuvuga yavuddemu talina yadde kyewandiyise ekisago kiri awo batugamba yafunye ebisago mwami Matovu yafunye ebisago yafudde ate yafudde bage nti baddusiddwa mu ddwaliro nga biwala ttaka naye nga ye omukulu nga bwe nakugamba Ismo Lexus nekubuuza ani yamuwa emmotoka kati njagala tutandikire wano driver wa Aponye Mukama Katonda awummuze Aponye mirembe abeera wa abadde afuna ssente mmeka enkulaakulana ya driver wa Aponye nga bano gamba nti ono avuga omugagga gwoyinza okugamba nti omu ku bagagga basinga mu Kampala enkulaakulana ye efaanana etya azini nga bano ogamba nti avuga pulezidenti afaanana bw'ati nze ndowooza nti omuntu asala pulezidenti enviiri bw'aba nga tabeera mu State House ateeka okuba nga atambulira mu mmotoka eweesa pulezidenti ekitiibwa era bwe guli ssebo tasobola kuba nga atambulira ku bodaboda nti abadde atuuka kubayita ababiri n'agwa mu kitulera n'atasobola kujja kusala muzeeyi nviiri kizibu tekisoboka kiba kyewuunyisa atambula ne security atambula ne security kubanga balina okukakasa nti nno taabeere wa bulabe eri pulezidenti kitegeeza nti omuntu akwata mu mutwe gwa pulezidenti abeera ku ddaala erisobola okukwata mu mutwe gwa pulezidenti si buli kinyozi nti asobola okusala pulezidenti enviiri naye ng'ono waffe enviiri azisalawa azisala nga tolooza zeesala olooza mukulu nnyo nti no zikutuuka zokka
nzi omutwe gw'omukulu oyo tomulabangako nga zimeze nja kumwetegereza naye mbadde omukulu simulabangako nti enviiri zimeze kati kyengezako okutegeeza ekigambo ky'omusajja oli eyali avuga omulamuzi eyagamba nti nze ndi driver nsobola okusalawo okukola akabenje temukibuusa maaso bane mukolenga evaluation ku bintu omuntu asobola okwogera ekintu n'olowooza nti amaze gayogera aba tamaze googera twebuze n'okwekubuuza ekyamukwasa kyali kiki ekituufu nga tuvudde ku by'okubanja omukulu oyo statement yagifulumya abakulu baayagala ebeere wabweru statement yo nga yo anti yayamba bayambe ate yabayamba nga waliwo ekibaddewo naye ne batareactinga omukuumi wa minisita akubye minisita amasasi Ismo Lexus n'avaayo n'agamba nti bakyabakuba nnyo olw'ensonga nti nno abantu abo mubayisa bubi obeera ne MP ng'abadde mu palamenti emyaka 15 nga alina omuntu abadde amuvuga okumala emyaka 15 naye nga MP oyo bw'abanga oli yabadde amuwa miliyoni katugeze miliyoni 2 omwezi ng'okumuvuga mu myaka 15 ng'ekinene nnyo yakamwongeramu emitwalo nga 2 naye nga ye yali mu palamenti esooka nga bafuna miliyoni 15 ne beeyongeza ne bafuna miliyoni 2 ne beeyongeza kati bafuna miliyoni simanya 3 mu mmeka naye nga ye driver wamuvuga tamwongeza Matovu nga ndabanga like a direction gy'okwata ndabanga eyinza obutagatta nnyo ku gundi gye tuyinza okulinkinga ku omukulu Aponye okufa kwe ndabanga direction okufa kwa Aponye yabadde alina okufa nga bwe yafudde ekyo ekisooka Mukama Katonda bw'atyo bwe yamutegekera yadde teyakimubikkulira era tetusobola kugamba nti ne bwe yandibadde nga buli kimu akikola bulungi nnyo yandifudde obanga yeebase bw'atyo nga bwe yafudde Mukama Katonda amusaasire bwe yakimutegekera ekyo kyekisooka naye waliwo ebibuuzo bingi nnyo mu nfa y'Aponye abantu be balina okugattagatta kati bo nga bagagga banne ebimu babimanyi bye sisobola nakwogera wano kuba naye nga ebyangungu kasooke nkuwa ebyangungu sebo Aponye y'omu ku bantu ababadde basinga okubanja gavumenti ye South Sudan kituufu era ekitone nnyo ayinza okuba nga abadde ababanja miliyoni za dola nga 10 wakati w'emiliyoni za dola 12 ne 15 ng'ezo ziva mu mmere gye yasaplayinga gavumenti ezitandaba kumusasula ng'era ensonga ezo ne pulezidenti azimanyeeko bwe guli that one can lead to his death in any way Aponye abadde alina entalo zitwandiise entalo z'abantu bewandiise kale okimanyi nti yali ayingidde ebyobufuzi mabega kaawo of course ne posta tuzirinanga munnakibiina ky'NRM naye gwe okimanyi nti nno olunaku lw'osalawo okuyingira ebyobufuzi obanga asayininze death warrant naddala mu Uganda bwe guli nkugoberera bulungi awo wonna ezo ziri 2 I hear you waliwo skando eyali mu office ya prime minister eyalimu emmere ya covid oba ogijjukira mu 2020 bulungi eyo skando nayo oyinza okugamba nti kyekimu ku bintu ebyali bitandise okukuba ebitulituli mu bizinesi z'omugagga oyo naye nga he was a clean man
who did what he was told. Naye bano bannabyabufuzi bannakigwanyizi ne baagala okumuzanyisa emizannyo gyabwe, and I want to assure you tekisobola musigaza kyekimu. Ate byonna ekyo okirelatinga ku kyewakasembayo okwogera oba ekidiridde ekyo kyekyokubeera nga yali atandise okwegwanyiza ebyobufuzi. Webale nnyo. Kati nekijja 2 ne bamuteeka mu scandals. Mu byobufuzi bw'oba toli willing kutta, be ready to be killed. Ako kanziremu mu byobufuzi. Ate omukulu netiwaka ate erazeewa bw'ayogedde ka statement ate mukulu oyogedde ka statement ate netiwaka neebula ndako sooke tujje mukulu bw'ayogedde ate mukulu bw'ayogedde ku statement eya tekisoboka kitya. Omukulu oyogedde ku statement eya ebyobufuzi, if you're not ready to kill, be ready to be killed. Network enable. Yes. Sikya bulijjo. Ebyobufuzi naddala mu Uganda. Yes. Ebyobufuzi naddala kati ebiriwo mu Uganda. Naddala kati ebiriwo mu Uganda. Bw'osalawo n'ogamba nti obuusa akagwa akava mu kitwandiyise business community, social community, whatever community gy'obadde mu n'ogamba nti kati ngenze ku kye tuyita okuzannya ebyobufuzi. Bw'oba toli mweteefuteefu kutta, beera ready gwe okuttibwa. It is just a matter of time. Okay. Mpulira bibyo kati awo kankomaawo kubanga Aponye tebannaba muziika ate saagala kuwanisa bantu mitima. Naye n'abatagenze mu byabufuzi nga Sipiriyani Kizito Lwanga, Dokita Ssaabasumba eyaliwo essaza ekkulu erya Kampala bafa. Yes. N'abatagenze mu byabufuzi nga mukwano gwaffe Jebbi Mukaajanga bafa. Kuba nange kye mbadde ngenda n'abatagenze mu byabufuzi nga mukwano gwaffe Senfuma Inaman, yes, proprietor bafa. N'abatabadde mu byabufuzi nga AK47 bafa. Ba Moses Radio nga Harriet Kisaaki bafa. Moses Radio bafa. So nga ate n'abalaga nti bagenda mu byobufuzi nga Muhammad Kirumira bwe yagamba nti poliisi ngenda kugirekawo, ngenda waffe kwesimbawo, era bafa. Yes. Kati kiri eri awuliriza okujjamu kyawulira nga kyeyetaaga kyabagenda nakyo mu maaso. Lwaki ngambye nti bannayuganda bafiiriddwa nnyo omusajja ono Apollo? This man has been a proprietor of so many businesses. Yes. Alina ebintu bingi nnyo. Abadde alina emmotoka zino ezitambuza ebyamaguzi eziriko Aponye, zetwandiyise lukulula na trailer. Yes. Ebyamaguzi okubijja e Mombasa okubireeta mu Uganda, oba n'okubitwala e Congo, oba n'okubitwala e Rwanda mpitirivu. Ezo zonna ziwa abantu emirimu. Many of them nsuubira zizala okuba nga ziwera 10. Many of them. Hotels, many of them. Buildings, arcades, many of them. Yes. Factories, many of them. When he goes, musabe Katonda, byeyalekawo bifune manager omutuufu asobola okubitwala mu maaso, kubanga jjukira nti ye abeerawo ng'omutwe n'emirimu gitambuzibwa abantu ab'enjawulo. Basigale nga batambuza ebintu ebyo bulungi, bannayuganda basigale nga bafuna emirimu. Naye nze ngamba nti omuntu teyeefiira. Sirowooza nti Aponye yafudde nakyo death. Lwaki weegasse ku bannayuganda abali ku mikutu emigatta abantu social media bamu abalowooza nti abalina suspicions? It still beats my understanding because yes, kitwera kyabaddewo from Monday and ono yazze n'akigwamu. I think yabadde ntuuko.
let me construct the crime scene. Nga bwe nakikola kufa kwa Jakana Naduli. Yes. Let me reconstruct the crime scene. Nga ntandikira wano. Abasajja abo nga bw'olaba Ruhakana Lugunda. Ruhakana Lugunda abadde musajja mukwano gwa Aponye. Kuba bava mu district Ndoza yemu. Ate bonna basajja bakiga. Balina ennaku ze bagenda mu byalo. Buli wiiki oba buli mwezi. Oba oyagala oba toyagala. Tekigwa mu bwinti kati leero kangende mu kyalo. Ate nga kiba kimanyikiddwa. Yes, yeah. Kiba kimanyikiddwa. Kati kino ekyokugamba nti emmotoka efudde emazeewo ennaku 3, that is something kyosobola okugamba abantu abatamanyi intelligence. Mpulira. Kubanga nze nsobola okugamba nti oyinza okubanga wakimanya nti nno omusajja agenda mu kyalo ku Lwokuna n'oteekawo ekimotoka ku Monday. This sounds as a theory. Tugita batya? Olinga yagala ozimba ekintu omuntu kyatayi oyagala I'm constructing crime scene nga nkozesa kyetwandi common sense. Abantu tugambye abantu abo abagenda engendo empanvu ng'amanya alina okugenda mu kyalo balina ennaku ze bagenda mu kyalo. Nga bonoga nti buli Lwakuna olusembayo mu mwezi abeera mu kyalo era abapakasi baba balinze. Abakozi baba bakimanyi. Bantu bangi baba bakimanyi. Nze nali njagala nnyo ono omusajja wa St. Nuwa olw'essomero baliyita St. Nuwa liri awo Zana. Ndimanyi. Olimanyi liri awo oyambuse booti ng'olingadde Bunnamwaya. Yes. Nannyini essomero eryo yafa. Naye yali alina amasomero agawerako ndowooza. Naye bwe yabanga agenda lugendo katugeze agenda Masaka. Yes. Ng'emmotoka ye gy'agenda okutambuliramu. Katugeze nga bagipaakinga Empigi. Kati ng'abaako emmotoka gy'ajjiramu. Ng'agiteeka ku ssomero awo. Ku ssomero nga buno ga ku St. Nuwa. Bino oyogera byakwerinda ono security. Nkulaga security abantu engeri gye batambulamu. Kati bwe yateekanga awo emmotoka buli muntu gwe wandibadde ogamba nti alina okumulondola yamulabanga nti emmotoka ye eriwa eri mu ki? Yes. Like mu compound. Kakati ye kyeyakolanga nga bw'omanyi omusomesa afulumyemu kaawa agezeko mu P1 agezeko mu n'afuluma katugeze gate. Gwe gundi lwaki wano temwakozeewo bwe muti kakati lwaki wano wakyafu n'afuluma nga agenza okugula ekintu wali ku dduuka. N'alinnya ka bodaboda ne kamutwala ku luguudo wano wansi. N'alinnya takisi n'emutwala ku luguudo katugeze n'abanga agenda ku luguudo lw'Entebbe. Bw'atuukanga wali e Kajjansi n'alinnya buno obutakisi obugenda ku luguudo olugenda e Kyengera. Bw'atuuka e Kyengera n'alinnya ka bodaboda akamutuusa e Nabbingo. Bw'atuuka e Nabbingo n'alinnya takisi emutuusa Empigi. Awo emmotoka emutwala e Masaka n'agiyingira n'emutwala. Ng'oli Kampala olowooza nti namulabye ng'ayingira tannafulumayo. Oh my God. Yafa yensobola kinjogedde ku gundi ye. Kiki kye yafa? Like I'm interested. Kiki kye baatuga? Kiki kye He died a natural death. Yafa nga bono gamba yalwala n'afa. Kuba era mbadde nja kwewuunya nnyo nti yamaliriza ng'afudde kabenje nti nedda ate. Nedda teyafa kabenje.
yafa yalwala n'afa. Yes sebo. Naye mbadde nkulaga nti ye yeerindanga nnyo ng'amanyi nti nno ndi muntu asobola okutambulirwako abaagala okuntuusaako obulabe. Sirina kubawa chance. Yes, you're right. Nkufuna. Abagagga abo b'osinga okulaba mu kibuga Kampala mu bisaakaate byabwe mulimu emmotoka ezisukka 4 oba 5 nga buli mmotoka esobola okugenda mu mbeera zonna ez'obudde bw'ensi. Yes. Oba luguudo lufaanana lutya, waliwo abalina hama nga ziri mu lujja naye nga tagitambulira namu nnyo. Yes. Oba okitegeera. Nga buli kiseera nga bono gamba nti nno mu buli mbeera ayinawo ekisobola okumutaasa mu mbeera eyo. Bw'aba ayagala malidaadi ali mu Kampala awo ayina emmoloka y'omu Kampala awo. Aba agenda mu byalo ayina emmoloka egenda mu byalo. Kintegeeza nti beerinda, beetegekera, beeteekamu ekibajyamu ku kilaasi yaabwe. Yes. Ekitegeeza singa omuntu yenna aba akoze kitwandiise ng'ekyabaddewo ku Aponye. Kitegeeza nti omuntu oyo oba abantu abo oba oli awo balina kye baba bamanyi. Yes, today ku reconstructing a crime scene. Yes. Ekimotoka kipakinzeewo kiyigize kuva Monday nti kyafuna mechanical problem. Ebyo bigamba bajega. Abatasobola kubeera na bwongo bulowooza nti omuntu ono buli ddirwa abadde agenda mu kyalo. Ekyokubiri, poliisi ya Uganda lwaki tugamba nti ekimotoka awo kimazeewo ebbanga bwe liti? Zindowooza nti ku mateeka ag'oku nguudo emmotoka naddala emmotoka ennene bw'ebanga efiiridde ku kkubo ekyandibadde ekinene ennyo yandimazeeko 12 hours. Ekinene ennyo. Not even 24 hours. Kubanga omuntu yenna abadde asaabaza ebyamaguzi bw'aba tasobola kufuna makanika kukanika mmotoka eyo in less than 12 hours aba alina okusobola okuleeta emmotoka endala ne bateekamu ebintu ebyo n'ebituusa gye biraga. Naate twebuze baabalala nga bo baabadde tebakoona bwe bayafiirawo Monday as people allege nga yabadde tekoona, abalala baabadde tebakoona. Anti yabadde erina okulinda gwegenda okukoona ow'ensonga. Yabadde erinda agenda okugyekoonako ow'ensonga. Kubeera bubeera nga teri yabadde alina kufa mu kifo kya Aponye. Aponye yadde alina kufa mu kifo kye. Isima Aloysious bamukuba amasasi sigamanyi muwendo. Naye gwe yali naye mu mmotoka oba yali amuvuga yo baaliriddawo okuleka okufuna ensisi kyewandiise ensisi. Kubanga kankubuulire kino ne bw'oba mu script wabaddemu. Yes. Ne bakuba munno gw'obadde ovuga toyinza butafuna nsisi kuba nti gwe terisasi litakutte. Ne bw'oba mu script wabaddemu oli ne gakumatira gwe tofaayo. Yo bakati aliridda wa poliisi yatugamba yali emugize simanyi bannange Uganda oba ali ebisinga mujja kubimanya nga gavumenti ekyuse. Tugende kuba ku kyebeebuuza nti emmotoka alina neesaanawo bwetu. People have said a lot on social media. I don't know whether you subscribe to their schools of thought. Oyinagamba nti people have raised a lot of questions online nga yes ekyo kyogeddeko ekyogamba nti emmotoka tesobola kumalawo ku ebbanga eryo abamu as they allege from Monday neebeerawo and then emmotoka engeri gye yagiza abantu kwegamba they have raised questions omulaba nga balinga
abawanuuza ekintu ky'oyinza ogamba nti balinga abasusse oba we bandikomye? Omanyi omuntu tomulekerawo kyakusalawo okujjako kulowooza nga bw'alowooza n'akonkuludinga nga bw'akonkuludinze. Era tojja kusobola kukijja ku gavumenti ya Museveni. Era ojja kulya nga bakimuteekako nga baga nti gavumenti ya NRM eteeka okuba nga erina kyemanyi ku kufa kw'omusajja oyo. Ojja biwulira. Kati bwe babanga bo tebalina kye bakimanyiiko balabye nnyo kubanga kibi nnyo omuntu okuteebereza kyotakoze. Kiba kibi nnyo nga buli kintu ekigwawo bagamba noono bamusse. Ne bw'aba afudde nakyo death gaga noono era bamusse. Ne bwe yandifidde mu buliri bandigambye ateeka okuba bamuwa obuto olunaku lwe yasembayo kubeera ku mukolo era nayo bamusse. N'ekyo kiraga is it a matter of mistrust nti abantu bakyalina bwesige ne bwogamba omuntu nti oli yafudde covid kubeera waliwo abaafanga covid abantu ne bagamba nedda. Is it? Nedda munnaye ekintu kya covid ekyo kiraba. Kyalimu ebintu bingi munnaye saga tugende naye eyo. Ako sikatono. Mwalimu syndicate waliwo omusajja gwe bangamba yava oba mu Amerika. Nyonyonyo nga musajja nga mulamu nga talina buzibu bwonna bamunona waka ne bamutwala emulago ne bamugamba olina covid naye nga talina covid nga n'omwana gwe yazze naye mulamu era omwana bamukweka bukwesi nga banoga nti naye baali bamwetaaga nebamuga nti yazzeeyo naye nga yali akyaliwo. Omusajja n'afa covid naye nga teyalina covid. Waliwo abantu walabako abafa covid nga banaku. Bagagga baali bayitirivu. Abagagga bwewandibadde ogamba nti ne kano kakateekeko abagagga be wandibadde oyita abagagga abamu ku bo nga bamputtu. Bw'osobola okugamba nti muzeeyi kino kyayagala mukole kino noga nti nedda kino kyekituufu nga bw'olaba John Sebana Kizito bwe yali Katonda muwummuze emirembe yali musajja wa mputtu olw'abantu. Tukozi nomuzata yafa covid abagagga abasinga abafa covid muzata naye yafa covid. Kitalo nnyo. Naye muzata yakugambanga nvuma naye mwali muwuliddeko nga nvuma omwana we omugendeko mpola. Nze nvuma muzata nvuma buli muntu amumanyi naye eyo katuveeyo. Si ffe twaleeta abantu ku nsi era situbalinako obuvunaanyizibwa kuddayo mu ngeri yonna gye baddayo. Njagala akantu kali okatereeze abantu ekya driver oleese kyaki mugundiya okufa kwa Aponye kya driver okugamba nti driver asasulwa sente mmeka because he has been a rich man. Eyo ate mba ndabanga abageraageranya ekintu oba okuleeta emboozi mu wantu awatali relevant. We've never had driver his workers nga beemulugunya. Yes. Driver w'omuntu ali ku ddala lya Aponye. Driver avuga Sudiri. Driver avuga Ham. Kale katugambe abantu abali ku kilaasi eyo. Yes. Beetaaga okuteekebwa ku mutindo ogwefaanaanyiriza ogw'abantu be bavuga mu nnyambala, mu ndya, mu ndabika, endabirira mu maka gaabwe. Kwegamba n'abeera nga alina stake 9 ku buli 10 ku bulamu bwe n'obulamu bw'ono gw'asaabaza nga talinamu kyetwandiyise kubuusabuusa kwonna. Nkufuna.
nkufunye bulungi ndowooza statement ngitegedde. Yes, osanga omuntu ng'alina driver nga almost driver bw'aba azzeeko ewakaawe agenda kumalayo essaawa nga 2 oba 3 ate akome wano ne mukama we. In fact osanga badriver tebakola 12 hours, tebakola 8 hours, tebakola 10 hours, ne almost bakola 18 hours out of the 24. Nti driver amala okukola emirimu gye wandigambye egy'emisana n'agattawo n'atandika okutambuza mukama we ate mu bwenzi bwe bw'akola ekiro nga yali mu mmotoka n'avuga mukama we n'amutwala ku loogi ey'egindi n'amugjayo n'amutwala ku woteeri ey'egindi nga gy'amutwala akimanyi nti wano agenda kusangawo malaaya ye ne wali agenda kusangawo malaaya ye naddala eri badriver abavuga abasajja. Kati kino tekiri ku Aponye, kiri ku ba MP, kiri ku ba ministers, kiri ku bantu ab'ebitiibwa nga balina multiple sexual partners. Bw'oba olina driver nga omwezi taweza miliyoni 3 naye nga omuvugisa emmotoka almost 24 hours, kubanga osobola okutwala omusajja ewaka ewuwe essaawa 8 nga 12 akwetaagawo. Oba ontegeera bulungi. Yegwe kenyini yegwe kuba kafaananyi omusajja gw'ovuga alina jjeera ng'osula nansala. Abamu n'emmotoka ez'abakama baabwe zisula mu bisaakaate by'abakama baabwe ng'alina kugenda na bodaboda ekyakomewo ku makya ate alikola ki yeteeketeeka okuvuga mukama we. Abamu obaoliawo bakufunira obuyumba obumpimpi awo n'asobola okumupiikinganga amangu. Naye exploitation y'abagagga gye bakola ku badriver baabwe ebaleetera okukakanyala emitima ne babeera nga tebakyabalumirirwanga bakama baabwe naye nga babalabanga ekibonerezo gye bali. Kano ke kaseera omuntu alina driver wo weebuuze abaana be basomera wa? Kikulu. Abaana be balya ki? Omuntu okubeera driver wo n'akutwala mu bwenzi tekimuggyako kuba nti naye musajja era yandyagadde okutambula nga naye bw'otambula mu bulamu obwa bulijjo. Weero ogenze mu bwenzi, mugenze mu woteeri, muvuddeyo n'akawala era kitegedde nti bwe mubadde n'akawala mu woteeri muteeka okuba nga mulina kyemutuuseeko. Kale gwe ng'agamba nti ono driver wo era omwagala kumira n'ebyama byo omuwaddeyo katiipu atleast n'ogaa nti 10 liiryo likubeeremu naye ng'ate si musaala. Ndowooza ne kino kikulu nnyo okukigattako nti babeera close nawe nti in case they are not well paid someone can easily use them. Tovolaba nti nze omusajja bujje ng'ate awo omuwa credit. Emmotoka yagyevugira yekka oba kati yafula driver simanyi naye yeevuga yekka. Driver waaki ssebo yagyevugira. Tayagala bantu basimanya nze ina kutwala ejinji yeye driver yeesasula nga driver neetwala gye yeetutta oba agenze mu bwenzi bwe oba agenze kutula ddirize abeera yekka. Nze Imaana bayinza omuvuga Nyonzimaana tosobola Nyonzimaana tosobola kumuvuga mugezi. Naye ate era naye emmotoka ye gye bayita praise God tagivuga kiro. Ekiro atambulira mu ndala gwe kibaiti ne President Museveni ekiro atera okuyitako mu Kampala naye nga tali mu konvoyi.
ekyo nkimanyi bulungi si gwe gusooseewo ekyo nkimanyi emyaka gye mbadde mawulire mbadde nkimanyi webale nnyo amanyi okuyitako mu kibuga ekiro alabe ani azimba wano ekibuga obulamu bw'ekibuga ekiro bubeera butya yes okitegeera naye nga takoze eki nga tali mu konvoyi kutiisatiisa abantu abeera mu bulamu bwa bulijjo abeera mu kajjamuke biki ebyo ate lumu teyayagala okutambuza ebigere nga yesigayizinza omusajja namugamba muzeeyi tolina gy'olaga wali ku gundi ye yenna kasero ne lwaki tajjaako mu Kampala n'awuubira ku balonzi b'emisana mu kikuuba ng'ali ku bigere oyo asobola nga talina BSFC asobolera ddala bulungi nnyo goza mu kikubo temulimu BSFC nga balina n'amaduuka nze njagala ayiteko ewakiseka alamuse ku balonzi be kati ewakisekolooza bakyasobola okubayo akagugumuko nga bwe byali bbi amaduuka gawe ewakisekolo omanyi bannanyini go gonna negwe gwe bayita Museveni tomumanyi mutabani wa Mbega golooza nti n'erinnya twetumba bwetumi nti nno mutabani wa Mbega omanyi bayinfooma bali ewakiseka obungi bwabwe gweoyinza okulooza nti azze yekka kumbe amaduuka gonna gakyalira advance team ebanga nga bonna abali mu maduuka abaagala okugula ebintu BSFC ekibi era Mukama Katonda abasajja bano yabawa intelligence naye nga kugamba yabawa kigambo intelligence naye tebali intelligent enough basala enviiri ne bazimala ku mitwe abasinga bonna baggwanga limu nti bwe bagwa mu kitundu obamanya abasinga baggwanga so the intelligence ebaako weekoma ssebo nkubuulire bali bo they are not intelligent enough ate bonna banyirira basajja banywa mata olsangu musajja nga ono ate oba avuddewa ng'olaba old man awo Uganda y'enkya